nga bwe tukugambye nga tuwunzika essaawa yaffe eri tugenda kutunuulira nsonga ya ndwadde y'Ebola. Gavumenti etuusewa ne kaweefube w'okulaba nga emutangira oba n'okumulwanyisa. Mu kaseera kano twegattiddwako omukyala Ayebala okuva mu KCCA ali mu dipaatimenti ya byabulamu agenda tusiigira ekifaananyi kuwa gavumenti weetuuse ku nsonga eyo y'obulwadde bw'Ebola naddala okusingira ddala mu Kampala. Kasooka akulamuseeko n'oluvannyuma tutandikira awo. Nsanyusa okulaba. Sasinze nyabo Balamuseeko okay. Balamuseeko oyongera obbalambululira amannya go ne ky'oli ne ky'okola. Right. Balamusiza bassebo ne bannyabo amannya agange nze Amable Ayebare nga nva mu KCCA nva mu directorate etwala ebyobulamu and department gye nkolamu yekwataganya ku bino eby'endwadde nga bye tulimu wano eby'Ebola n'okugitangira n'okulaba nti abantu b'e Kampala basigala nga balamu ate nga bakola emirimu gyabwe. Tusanyusa okulaba. Zasinza okubeera wano. Mu luwundi gw'okusoose ndowooza. Mulundi gwange okusoose okujja wano. Naye mwebala okunkyaza, mwebala okwagala KCCA. Bw'otunuulira enteekateeka gavumenti z'erina mu kulwanyisa obulwadde buno, katusooke tumanye bwo buyimiridde butya? Kati mu ggwanga twakafuna keesi 20. Ku zino keesi 15 baali bantu bava Congo. Abafa Abannayuganda baali bantu 5 bokka. Era nabo okulwala bana baali bakozi nga bakola mu ddwaliro nga bakola ku byabulamu. Omu yali avuga mmotoka eyaleetamu ku bakeesi abajja mu Uganda. So kwabo bonna 2 bokka be baafaako era nabo baali ba Congo, tetunafiirwa Munnayuganda yenna. 16 baawona. Baawona bayita wano e Mulago ne tubajjanjaba abalwadde abasawo ne bagezaako nga basobola ne bawona. Then 2 tukyabayinayo nabo bali mu kuwona. Kitegeeza ku keesi za 20 2 bokka bannansi ya Congo be baakafa 16 bajjanjabibwa ne bawona. Ye nyabo. Kati Uganda erina abalwadde b'Ebola 2 active cases. Yes. Kampala eyimiridde eti? Kampala eri safe. Kampala eri bulungi. Tugezezaako nga bwe tusobola ne Ministry y'obulamu. Tutaddeko systems ezikebera ze tuyita surveillance. So buli ayingira wano tugezaako okulaba nti tutaddewo teams ezimu mujja zisinkana mu bus, endala ziri mu masomero, endala ziri mu facility zaffe, amalwaliro, tusaasanyiza essimu zaffe, tutraininze ba VHT. So tugezaako okulaba nti buli muntu ayingira tusobola omukwata mu budde kubanga kino ekirwadde ky'Ebola okuwona kweyongera bwe tukukwata mu budde. So kyenkubiriza abantu b'omu community bw'obeera ng'oli eyo nga teweewulira bulungi oba ng'omanyi omuntu eyakayingira eggwanga avudde Congo abadde anoonya bujjanjabi, mututuukirire, mutukubire ku ssimu yaffe tujje tubakimeko tubajjanjabe mu budde. Ennamba y'essimu ojja kugituwa mu maaso kaawo naye omuntu waba teyeewulira bulungi njagala osooka obasiigira ekifaananyi ku bubonero omuntu kwayinza okuteberereza nti nandiba nina Ebola. Bubonero ki? So Ebola naddala eno eyabondi bujjo. Actually kansookere ku ekyo. Ebola bulwadde bwa viral hemorrhagic fever. Bujja ng'omusujja. So ekisookerwako kulaba temperatures ezo ezitategerekeka, omutwe, okuwulira olusujjasujja, okwagala osesema, zezo signs nga ze tusanga mu musujja ogwa bulijjo. Naye ate bw'ogenda mu ddwaliro ne bakukebera ne bakuwa eddagala ly'omusujja n'otawona, tukubire immediately. Nnaku 2-3 tukubire. Bwe bakebera omusaayi nga olina signs zino zonna naye ate ng'omusujja tegulaga mu musaayi, still batukubire tujje tubakimeko naddala mu community okuba nti kyetugezezaako mu Kampala ne mu ggwanga ekituyambye okusinga bannaffe
abali ku side eri ey'e Congo tetunafuna kye bayita community transmission, so tetuyinayo cases ziri eyo ezitambulira mu bantu. Kyova olaba abantu abamu bagamba Ebola yandibanga teriiyo. Kyembadde ngenda okuzzaako nti bangi ku bannayuganda balina endowooza nti Ebola taliiyo, te gavumenti erina byebala kwe kusalawo egambe nti tulina Ebola. Nsonga ki olowooza eziviirirako bannayuganda okulowooza nti oba obulwadde buno tebuliiwo? I think esooka lwa butalaba bantu nga bafiiraawo mu byalo byabwe. Kituufu bannaffe abali side eri obulwadde bungi, so balaba abantu bafiira mu community baziika mu namba nyingi ezisukse. Naye kati wano ffe Kampala oba Uganda bonna abalwadde baffe bali mu ddwaliro. Bwe tubakwatira tubateeka mu isolation. So abantu beebuuza bano ab'Ebola be boogerako baliwa. Naye kyesoogeddeko buli keesi gye tufuna tugitambulirako abantu be interactinga nabo contacts. Kati contacts ezo gavumenti nayo yatuyambye nnyo nga tuziggyayo mu community ne tubeera nga tulina we tuzitadde we tubatereka ennaku zaabwe 20 gumu. So abo bonna abantu abaali ku keesi ezo 20 bonna twatambula nabo ez'ennaku ne bavayo nga bali negative. Era twabazizaayo mu community abamu batandise dda n'okukola bazzeeyo mu bintu byabwe. So olw'okuba system ziri mu kukola ndowooza abantu balowooza kino ekintu tekinafuuka ki serious nga covid, kubanga covid yali mu community abantu nga balwala abantu nga bafa, so kyanguyira abantu okutegeera nti obulwadde gye buli naye gye buli. Yes, so kyenkubiriza abantu baffe ab'e Kampala mubeere nga bagiyita brothers keeper, ng'oyambako muno bw'osanze nga tali bulungi otoloopere tujje tubayambe nga bukyali obulwadde buleme okuyingira mu community zaffe. Bwe tukutte tumujjanjabe. Waliwo abalina endowooza nti omuntu bw'aba alwadde ng'agamba kati nfunyemu obulwadde mpulira obugonvugonvu, bwe naagenda mu ddwaliro bagenda kunsibako Ebola. Kanjira nejjanjabira eno ebbali. Kirina bulabe ki ekyo? Obulabe buli nti senga mazima ddala osanga nti obuyina nga bw'olwawo okweripootinga bw'obusaasaanya, obuwadde abaana bo, obuwadde neighbor, obuwadde bw'okolera, kubanga obulwadde bw'Ebola bwa contact bw'okutte. Bw'oyoleza, bwe muliira, manyi bannayuganda twagala nnyo okwehaginga, okwekwata mu ngalo. Bwe tutyo bwe tubuuza abantu kataawo mu ebyo byonna buno osigala ng'obulwadde obusaasaanya. Gy'okomya obusirikira. Ate Ebola okutandika okubeera ng'ogenda saasaanya obulwadde, awo ng'otandise okulwala ebyaddala. Oyinza okubeera ng'oli mu incubation, ng'olina okola bintu byo just maybe olinamu omutwe mutinitini, naye kasita otandika okusesema, kasita otandika okutuuyana, kasita otandika okuddukana, awo obulwadde oba osaasaanyiza ddala okuvaamu actually okuvaamu omusaayi oba ng'ogenderera ng'onaatera okufa. Omala n'obulwadde buno mu mubiri bbanga ki nga tebunatandika kulaga? Kisinziira abamu manyi emibiri gyaffe gireactinga differently, naye incubation tulaba between ennaku 2 kutuuka ku nnaku nga 21 days. Olina bo otambula naye nga tebunaba kulaga. Naye awo nga ku lunaku olw'ekumi awo oba olaga. Katuba twagala tukukwate nga tonnatuuka awo ffe tukutestinge, and ekirungi kati testi zaffe zanguwa. Turnaround time bwe tukuggyako omusaayi mu ssaawa nga 8 results zo tuba tuziina. 8 hours. So kati bw'oba ng'ozze ku makya ssaawa 5 weziwerera 12 nga result yo tugiina. Bw'oba ng'oli negative nga tukubuulira ebiddako, bw'oba ng'oli positive still nga tukujjanjaba. So teri agenda okusibako obulwadde bw'otalina, kubanga naffe kitwala
bingi resources nyingi okulabirira omuntu w'Ebola, so tetwandyagadde kuleeta abantu abatali balwadde okubateeka mu isolation. Abantu abamu batya okwekebeza, naturally batya okwekebeza. Ndowooza kyandibadde kikulu nnyo bw'owulira mbeera gy'otategeera olw'okuba tulina obulwadde obwo n'ogenda ne weekebeza. Nojja ne tukukebera ne tulaba mbe tusanga nga si Ebola still ate tukujjanjaba ekikuluma kyennyini. Obulwadde bw'Ebola ayinza kumala bbanga ki okujjanjabibwawo ne? Again, endwadde eziri viral omubiri gwo teri ddagala ly'etusobola okugamba nti lino eddagala liwonya Ebola. Rather tukuwa kye tuyita supportive therapy, tukuwa eddagala just eriyamba omubiri okulwana. So buli muntu depending condition jazem kati nga gwe oyinza okujja ng'obadde okola exercise zo ng'omubiri gwe guli fit tolwalangako. Kati ennaku z'ojja twala teziringa nze maybe ng'osanze nazaalako, maybe ndina obulwadde bwange obulala, ndina pressure, ndina diabetes ng'ebyo. So factors ezo zonna zi affecting a recovery period. Our society dealing etya ne fake news? Naddala ffe mu Kampala abalina TikTok. Kuba osobola okulaba akatambi nga kalaga nti Ebola naye oluusi nga kakadde ng'oba kalina ka COVID. Olina akafulumya n'alaga nti mbeera yino etabuse okuleeta panic mu bantu. Kituufu. False information, fake news. Society dealing etya na information. So mu response yaffe tulina pilemu gye bayita risk communication ne community engagement. Era mu kweyanjula nandibadde ngamba nti currently wano mu Kampala zaakulira response. Yes, naye under response eyo tulina pillars nyingi, tulina aba surveillance, tulina abali mu kugezaako okulaba nti ebirala services endala eza health zeeyongereyo yadde tulina Ebola. Tulina case management abalabirira abalwadde, tulina kati eyo risk communication ne community engagement. Kati nga yo balina okulaba nti abantu bafuna information entuufu, balina okulaba nti bawuliriza abantu biki bye baagala tubatangazeemuko. Era kati department yaabwe yensindise wano okujja, tulina okugenda ku TV, tulina okugenda ku radio, tulina okugenda mu zibaraza kubanga abantu baffe ba Kampala baagala tubatuukire ku ground obabuulire ekigenda mu maaso. So fake news eyo bwe tugifuna ng'eyo tugikwata ne tugiteeka ku mikutu gyaffe ne tutangaazamu abantu kubanga abantu abamu manyi ekintu ekikwatagana n'omusaayi. Bulijjo abantu bava omusaayi mu nnyindo, omusana bwe guba omungi bw'obanga tukuyita na kwerumika. Oli asobola okwerumika n'alowooza nti okitegere. Kati olumu I think weeks bwezityo oba ng'omwezi emabega waliwo omusajja bambi yafuna ekizibu ng'ekyo, omusana nga bw'ogulaba gubadde gwaka mungi ng'ali mu park, banaye akatambi ne katambula, twajjirwa TikTok ne social media ne bagamba Ebola ali mu park, tufudde. Naye bwe twamutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba era twafuluma twagenda ku mikutu gyaffe ne tugamba waliwo vidiyo eno eyali etambula, ono muntu twamujjanjabye, teri Ebola mu park, tubeere bakkakkamu. Era nange kyengezaako okugamba abantu baffe ab'e Kampala banaye tubeere bakkakkamu, tuli mu kugezaako kye tusobola, system zikola naye mutukubire mututangaze. Ffe tubyagala by the way bwe tufuna news ng'eyo eba etulaga nti abantu bali bamanyi risk. So tetugishatinga down, tujja ne tubatuukirira teams weziri per division. Buli division eyina ground teams. Tuli mukola n'aba police n'aba Ministry of Health n'aba Uganda Red Cross Society. So team gyeziri Kampala is safe. Tukole business zaffe naye kye tubakuutiriza tunaabe mu ngalo tubeere clean kubanga Ebola nayo thrivingira mu bujama bwe tubanga tetwera tetuyonja we tuli era still tugenda funa ki obuzibu ng'obwo. Omuntu amanya atya nti obubaka buno bwenfunye si butuufu? Tubeera ku mikutu nga bw'ogambye akakatambi katambula
afunye obubaka asobola kumanya atya nti buno obubaka buli fake oba eno vidiyo nkadde oba kati kino ono yali covid oba tebino kano katambisi ke Uganda kabadde ke Congo obutaleetawo paniki okututuukirira naffe tuli ku social media emituufu egirina okuvaako information ku Twitter emikutu emituufu Ministry of Health website wekibanga kiri mu Kampala emikutu gyaffe ku Twitter gye tuli @KCCA UG ne executive director waffe naye kwali by the way ne bw'omutaaginga n'omugamba kino Hajat Sharifa Buzeki kino kigenda akatambi bwe kati ne kati bituufu wajja kubeerawo ttiimu ekuddamu ne bw'otukubira ku ssimu yaffe eya toll free tulina n'essimu eya WhatsApp naffe kati twagenze ku WhatsApp tubalindira okwo okatuforwardingira n'ogamba kati kano kali mu kutambula kituufu oba naffe ne tukuddamu ne tugamba eno fake news bino bikadde bino byayitawo bino bya Congo bino bya Senegal bino bya COVID bino Ebola yayitawo ya 2022 kubanga kati yali mubende yali kasanda mubende soko some enamba z'amasimu ezo kati eya toll free eri 0800 08 0 sikyekyo not 8 emu 99 not soko ogiddemu not 8 emu 99 not ye toll free si yakusasulira kasita ogikubako kuliko n'ennimi bw'oba oyagala olulimi Oluganda bw'oba oyagala mu Luzungu abayogera n'abakesisi Butereevu ba minisitule ya byabulamu kesisi Butereevu waliwo ne different options bw'oba otukubidde nga kubanga kati ndi wano ku byobulamu si Ebola yokka bw'oba olina obuzibu bwa Ebola otubuulira bw'oba ogenze ku ddwaliro ne bakusaba ssente otubuulira erya KCCA erya gavumenti bw'oba otuusa awantu n'otafuna bujjanjabi otubuulira bw'oba olina siweegi bw'omusanze ng'aliikinga tubuulire ebisasiro biyitiridde tebabitutte tubuulire kweno ennamba kwetuli eya WhatsApp gy'ogamba yeeriwa eya WhatsApp eri so enamba ezo nga bw'ozisoma kiba kitegeeza nti si kuyisaako obubaka bwa byabulamu bwokka oba bwa Ebola bwokka naye n'endiri saavisi yonna w'ogisanze mu Kampala osobola okuba nga oripootinga so enamba ya WhatsApp eri 0708 970 emu 94 eyo aba ayogera naani aba ayogera ne Medical Call and Dispatch Center kati awo byabulamu byonna tubeera omwo public health environment tusindikirawo ka WhatsApp ne bwe kiba ekifaananyi ogamba ntuuse wano embeera yiino oba ono omuntu ansabye ssente kati nkwatanga essimu yange nenkuba ekifaananyi ky'omusawo ne ngamba ono omusawo nze kugema mwana neebaganye eyo enamba ne bw'oba nga weetaze ambulance simanyi oba abantu b'e Kampala bakimanyi nti ambulance za bwereere ziba za bwereere naye tussaamu amafuta nedda gavumenti terina mafuta ga ambulance tulina okugateekamu at least wano mu KCCA Hajat amafuta agatuteeramu kiddemu ekyo mu KCCA teri ambulance ey'okusasulira toteekamu mafuta tosasula mulwadde kuba kusima eyo oba oli ku ddwaliro oba oli mu community tujje tukukime
tugenda kuba tuwummulamu, tugendako mu bulango katono, tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri. Twagala okwongera okunnyonnyoka obulwadde buno n'engeri gavumenti gy'ebukuttemu wano mu Kampala n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu obubonero tubutegedde, twagala okumanya tubwewala tutya n'ebirala nga bwe tunaaba tubyogera. Tujja kujjako nammwe eyo mutuwe amasi, tujja gendako mu masimu mutubuulire mmwe embeera mugiraba mutya, mmwe bamu kubakkiriza nti Ebola mu Uganda taliimu oba mukkiriza nti gyali naye gavumenti ekoze nnyo okulaba nga abantu baffe tebafiirwa bulamu. Munasingo Mary Namirimo, tuwummulamu katono tukomewo tovaawo. Butereevu kulikayo nnyo mu kuwummulamu kitundu kyakubiri ekisawa yaffe n'eyokubiri, Kanyomero ka nsonga ku nsonga, tutunuulidde ensonga y'Ebola mu ggwanga ne mu Kampala specifically engeri gyekwatiddwamu gavumenti. Twagala okunnyonnyoka ensonga eno abalinayo okubuusabuusa mukimanye nti ekituufu obulwadde gye buli, okyabubuusabuusa lwakuba tonnabufuna oba tolina muntu oyo abufunye naye nga gye buli tekibugaana kubanga gye buli. Gavumenti amaanyi geetaddemu okulaba ng'ebulwanyisa, y'ensonga lwaki olaba nti abantu tebali mu kufiira mu communities, tebalwala kugwa mu mabaasi. Gavumenti ensonga eno egikutte bulungi, so twegendereze nnyo. Waliwo ebintu ebiviirako endwadde eno, waliwo abaliraanye abannaffe Abakongo, tubamanyi balungi nnyo mu kulya akanyama k'enkima, naye enkima zino ze zivaako obuzibu. Bw'obeera nga oli muliraanwa we ng'embeera eyo giraba egenda mu maaso, walibadde weegendereza oba notegeezaako ab'obuyinza ne basobola okuba nga batandikirawo okutangira ng'embeera tennaba kusajjuka. Ennyama balina enkola ey'okulya ennyama y'omu nsiko, ennyama eyo toyinza kumanya, osobola okufuniramu obuzibu bw'obulwadde obwo. So tubeere beegendereza nnyo okulaba nga tutangira obulwadde buno, kubanga security ne protection ku bulamu bwo etandika naawe. Mukyala ayebale, nsonga ki nsobi ki oba bannayuganda ze bakola oba bayinza okuba nga beeteeka mu katyabaga ak'okukwatibwa obulwadde buno obwa Ebola? Biki ebirina okwewalibwa? Tulina okwewala okubeera nga tukwata nnyo ku bifo surfaces, naddala kati abantu bange ab'e Kampala, obutale bwaffe, paaka zaffe, manyi tulina ebifo byaffe abantu we beegattira nga bangi. Tubasaba era tutaddewo enkola, tugenda kuba nga tubatuukira kwongera ku stations ez'okunaaba mu ngalo. Naye nammwe tumanyi nti kuva mu COVID twaziteekayo mu bifo bino. Tusaba muteekemu amazzi, muteekemu liquid soap, tunaabe mu ngalo. Tunaabe mu ngalo ky'ekintu ekisooka ekijja otuyamba okutangira Ebola. Ekyokubiri tusanitizinge bw'oba ng'ofunye chance. Sooka olindemu katono. Abatulaba ku KTV ennamba z'amasimu ze mulaba ku screen kwe mugenda okuyita ku nsonga eno yennyini ey'obulwadde bw'Ebola. Oba oliawo ne services ndowooza mu nsonga y'ebyobulamu, bw'oba olina konsaani yonna omukyala ono asobola okuba ng'ayambako. Amasimu geego tugenda kutandika okubakwata ku ddakiika 4, bwe zinaaba ziyise ku ssaawa 2 ogenda kuba oyita okwo oteese butereevu ow'endowoozayo ku nsonga ezo. Obadde otugamba okunaaba mu ngalo n'okwewala okukwatakwata n'okugwa mu bufuba, buhaaga obwo buhaaga banaye tusooke tubukendeezemukko. Kukwata mu ngalo, kwatirira. Tudde mu nkola yaffe eya COVID, bonzeko muno muwadde wano naye ne bw'otamukoonako n'omulaga nti omulabye. Ne tusooka ne tuyita mu kino. Nkimanyi nti abantu bamanyiira nnyo oluyala okubeera nga beekwata, beekuba obufuba, naye mu season eno gye tulimu kati tusooke tukendeezeko ku ebyo. N'ekirala okubeera nga ekifo kyo ky'olimu okicleaninga. Ekirala kye tutaddewo, omuntu bw'afa nga totegedde bulungi ensonga emusse, mututuukirire, temwanguwa kuziika. Tulina enkola kati gye tuli mu kuyita mortality surveillance, naddala mu malwaliro ne mu community. Omuntu bw'afa bw'atyo, tafunye accident, tafunye eki, tujjako kasampo ne tutegeera ki ekituufu ekyamusse nga tekinnatta balala. Kubanga bw'ogenda like mweno Ebola gye tubaddemu, keesi gye twasooka okufuna era twagifuna bwe tutyo, omuntu okwekengera nagamba ekisa ono omuntu bwe twakwata obulwadde obwo. So bwe mubeereyo mu community, omuntu abadde awo, abadde mu nnyumba ye, tabadde na bulwadde obumanyiddwa, tabadde then naafa bw'atyo, banaye mukubire ku poliisi oba mutukubire.
Okay. Abatulaba ke kaseera kano kennyini ng'olina ensonga yo ku bulwadde bw'Ebola, bulwadde bwa nsonga ya byabulamu, engeri gye bitambulamu wano mu Kampala, osobola okuba ng'oyita ku masimu ago otutegeeze butereevu nnyo tusobole okuba nga tutambulira wamu. Akaseera ka masimu yitako osobole okuba nga otuusa ensonga yo, oyina konsaani yonna oba oyina kibuuzo, oyina wootategeera, oyina byolaba bitatambula bulungi, okyalabamu obunafu wano na wali, osobola okuyita butereevu ku nnamba ezo n'osobola okuba nga otuusa eddoboozi lyo. Ebifo ebijjuddemu abantu abangi ng'obutale, ng'amasomero, ng'amapaaka, ebyentambula, maanyi kikusinga ge mutaddewo. Kampala abantu bayingira be bafuluma, za keedi, maanyi ki ge mutaddewo okusingira ddala? Okay, so ekisooka tutaddewo obubaka, posters, ebizindaalo nga tugamba abantu Ebola afaanana atya, omuntu omutegeera otya, okoze eki. Ekyokubiri, mu masomero gaffe ga KCCA gesupportinga twataddeyo thermometers, temperature guns tukebere ku baana baffe, twataddeyo ku sanitizer, twataddeyo liquid soap. Abaana bali mu kunaaba mu ngalo tusooke tuba protecting betusookeddeko. Then mu butale nayo tujja ne bus packs, era kyekimu twagala kwongerezaako ku bye twateekayo mu COVID. Tunaabe mu ngalo, tuteekeyo ka sanitizer, ka liquid soap, then tufune ne temperature gun ezo tucheckinga abantu ku temperature. Right now mu bus packs kyenekakasa basi zonna eziyingira tuzicheckinga, abantu abaze bavuddewa, baze mu mbeera ki, balina temperature ki, kyekibaleese mu Kampala, balagawa watuufu bwe bava wano, kyekibaleese mu Kampala. Naddala ezo eziva sayidi eyo kuva Arua kutuuka wansi Kisoro, kubanga ziba tusuubira nti ziyingiza bannaffe abava mu ggwanga ery'Ekongo. So eyo surveillance y'amaanyi naye egenda mu maaso, neera tusigala nga tusensitizinga, twogera n'abantu bannakampala baffe, tulaba engeri gye tusobola okukolera awamu, kubanga tetusobola kikola ffekka. Tulina okukola n'abantu baffe ab'e Kampala, tukolere wamu, tunaabe mu ngalo, tusanitizinge, tureportinge, then tulabe engeri gye tuwunzika en Ebola. Twayogeddeko emabegako ku nsonga ya ambulance zino n'ogamba za bwereere. Tusobola okumanya ebifo ebituufu malwaliro kyagalina ambulance zino, mulimu n'agatalina? Okay, so ambulance system engeri gy'ekola mu KCCA tetwagisiba ku ddwaliro. Ambulances ziri centrally located, zirina base yaayo we zibeera. Kati wookubira essimu evaayo nejja nekola ku keesi eyo, so that tetubeera ne situation nga eddwaliro limu liremedde ki ambulance eyo mbweno yaffe. So tetwaziteeka mu malwaliro, naye ziri spread all over the city, ezipaakinga okubeera nti zisobola okwanguwa. Ey'e Makindye neeyanguwa, eya Central nayo neeyanguwa. Nyongera obbagamba ambulance eza KCCA za bwereere. Temuteekamu mafuta gammwe, temusasula balwadde, temusasula handover, tubeegayiridde. Zino ambulance hajat amafuta agateekamu mu ambulance ezo. Ekikulu mutukubire essimu tujje, oba mubeera mu community, ambulance zaffe zirimu abasawo, zitambuliramu abasawo. So ne bw'oba ng'oli eyo mu community ng'ofunye obuzibu, tukubire essimu, abasawo bajje bakuddukirire. Simu kyayagala ambulance gyayitako era eyo yennyini toll free yaffe, noti 8899199. Then n'essimu yaffe eya WhatsApp gye nabasomedde eddako, naye oyinza okuba nga tolina na budde bwa kutusindikira, otusindikire audio. Kati naffe twasazeewo tubeere modern, ne bw'osindika audio, ne bw'otusindikira ekifaananyi, tutandikirawo tubaddukirire. Budde ki? Kubanga nyiza okukuba essimu amatumbi budde bugenda kukya nga tewali anfaako. 24/7 tukola Monday ku Monday kuva ku makya n'ekiro, tulina shifts. Entegeka bagitaddewo management ya KCCA, essaawa yonna gy'otukubirako tuba tusobola okuddukirira. Twayogedde ku fake news. Yogera ku bulabe obuli mu kusaasaanya amawulire ag'obulimba ku ndwadde nga zino.
olabagana amawulire agatali matuufu galeeta paniki y'amaanyi. Already tuli ku bunkenke kati abantu ofulumiza amawulire togayinaako bukakafu osanga ofunye akatambi aka Sierra Leone myaka nga 10 emabega okasaasanyiza abantu batadde ku bunkenke bakoze ebintu ebitategerekeka. Abandi badde batukubira essimu tuyamba teri ayagala okukuba omuntu bamudduseeko bamulesaawo n'osanga nga tetumuyambye oba tetumutuuseeko wa kintu ekyo. Ekirala kireeta stigma eteetaagisa. Okutta ennyumba y'omuntu n'ogiteeka ku social media n'ogamba abantu baamuno baafunye obuzibu, then abantu ne bafiirwa emirimu, abantu ne bafiirwa business. Omanyi bino ebintu bye tuteeka ku social media, Mary, byonoona bizinesi z'abantu. Omuntu yafentingidde mu arcade, abantu tebaagala kuddamu kuyingira arcade eyo kugula ku bintu mwabaddemu omuntu w'Ebola. Panange omuntu Ministry of Health yeeyina obuyinza obukonfaminga omuntu eyalwadde Ebola era bajja kufulumayo babagambe tufunye keesi emu kati ziri 2 kati ziri 8 kati ziri 10 nga babadde batugamba mpaka ku keesi ey'amakumi 20. So omuntu tubadde tubasaba abantu b'e Kampala tubeere bakkakkamu kye nasookeddeko. It is true abantu bayinza okuba nga balinamu okutya naye mututuukirire mutusindikire ebyo ebintu byonna. Mwina ba VHT bammwe aba LC police naye bw'obanga tosobodde tutuukako kubanga ebyo ebitongole byonna tuli kukolera wamu. Bantu kye batamanyi kesi ekolera wamu ne poliisi ekolera wamu ne Red Cross ba VHT baffe ba LC1 chairman bino byonna information bagiina. So banga tosobodde kututuukirira kweyo essimu ne bw'ogenda to your nearest LC aba asobola. N'amalwaliro gaffe Kitebi, Kisenyi, Kisugu, Kawaala, Kisenyi wano bonna basobola okwandolinga omulwadde w'Ebola. Bonna muddukireeyo bwemanga temusobodde tukubira essimu muddukireeyo bamanye ekyokukola. Abakulembeze mu bitundu tugenda kumaliriza tusigaza eddakiika nga 2-3. Abakulembeze mu bitundu bo baba bafunye cases zino bo balina kukwata batya abantu abo nga ba LC1 banzirukidde wana abakyala. Bataddewo entegeka nabo ne babatangazamu mu kyokkola. Kye tulabye mu response eno tukoledde wamu ne political wing, technical wing, batuwadde support y'amaanyi. Bali mu kutambuza n'eyo message mu bantu baabwe bagibatuusaako. Signs and symptoms bazibagamba okunaaba mu ngalo. So bw'oba ng'ofunye obuzibu nabo bamanyi ekyokukola ne bw'obatuukirira bajja kulaba butereevu nga bakuleeta ne tukuyambako. Okay. Mu bigambo bye bisembayo tumaliriza. Bigambo ebisembayo nsiima nnyo Kingdom TV otukyaza anotuwa platform ey'okwogerako n'abantu baffe ab'e Kampala. N'ensiima nnyo management eya KCCA ekoze buli kimu okukolera wamu ne Ministry of Health ne government in general okulaba nti obulwadde buno ze mu ndaba yange kubanga tuli mu response tubikolako. Obulwadde buno tubulwanyisiza bwajja n'amaanyi. Abalina access okulaba ekigenda mu maaso e Congo mumanyi nti tebali bulungi naye gavumenti etaddeko buli kisoboka okulaba nti ekuuma abantu baayo. Kampala naffe tutaddeko ebisoboka byonna bakuuma. So tubasaba tukwatire wamu tunaabe mu ngalo sanitizinge tureportinge keesi zino muzitugambe tuzikwate nga bukyali tuzijjanjabe Kampala esigale ngeri safe nga tukola nga ne economy egenda mu maaso. So koyongera basomera toll free nga bwokebera neya WhatsApp. Right. So toll free yaffe eri mu luzungu 0800 199 000 mu Luganda note 800 99 000. Bw'obanga oyagadde tusindikira ku ka WhatsApp kubanga nazo tuzikwata. Otusindikira WhatsApp ku note 7 note 8 970 9 0708 970
194. Okumanya ebisingawo okureportinga ensonga yonna ekwatagana ku nsonga y'ebyobulamu n'obuweereza mu KCCA okutwaliza awamu. Bw'oba n'amawulire agakwata ku kirwadde ky'Ebola olina we weekengedde, olina obubonero bw'olabye ku mulwadde n'oteebereza, yita ku nnamba ezo ezikuweereddwa osobole okuba nga oyambibwa butereevu. Tweyanziza nnyo obubaka bulungi nnyo. Mwebale kuweereza, mwebale na kwewaayo okukola obutaweera okulaba nga Kampala ne Uganda okutwaliza awamu abantu babeera nga balamu. Program The Springboard bwetyo bwetambudde. Mbadde Munasingo Mary Namirimo ne Hazi Kitunzi gye twatandikidde. Producer waffe Ssebugenyi Joseph, Joseph ate era yabadde atuteeka ku mpewo waali. Jose waffe omuto tukulamusizzaako. Alan Semuju abadde ku kamera. Ttiimu yonna ngyeyanzizza. Nammwe abaatandise naffe ku ssaawa emu paka kati ku ssaawa zigenda mu 3. Program The Springboard. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, musiibe bulungi, mweraba.